omulonde agenda okuba ebirayiro bye Minisita Henry Musasizi ono abadde minisita ombezi kati full minister yajja okusoma embalirira eyo. Abadde basuubira nti era musuubira okulaba Matiya Kasaija si agenda okubaawo era wanaabanga waali nga mbalirira n'esomwa agenda kubaawo ng'omubaka owa Parliament. So munnange weebityo webiri naye nga abamu ku baminisita abasobodde okwogerako naffe tubaddeko ne Omumbejja Pacis Namuganza omubaka ow'e Bukono County ono nga yakomyewo ku kifo kyabaddeko ekya minisita ombezi ow'amayumba. Munno mu bigambo bye byayogedde agambye nti ku luno at least agenda fuba okulaba ng'abaako kyakola naddala ng'ali wamu ne gavumenti okumukwasizaako era nga bamusuubiza okumukwasizaako okulaba nga ayina bakwasizaako okubazimbira amayumba. Baani batunuulira okuzimbira amayumba mulimu bantu abatunuuliddwa okuzimbira amayumba mulimu Ssaabalamuzi w'eggwanga, mulimu akulira abalamuzi mu ggwanga kuba agambye abantu bano balina family ate babawa emirimu gino baba n'abantu bangi be bakola nabo mu woofiisi kati ne bakomekerera nga ne famire zaabwe teziri bulungi tebabawa budde. So ensonga lwaki bano abantu bagenda kuzimbibwa amayumba singa enteekateeka eno ebanga egendera ddala mu maaso nga bwe bamusuubiza gavumenti okumukwasizaako kijja kubanga kiyamba ku ngeri y'emu mu bantu abagenda okubanga bazimbibwa amayumba kwe kuli Prime Minister oba Ssaaba Minister is not Prime Minister no Ssaaba Minister yes Ssaaba Minister omukulu Robina Nabbanja era Prime Minister mu luzungu naye baba bamuzimbira ennyumba okulaba nga akwasaganya bulungi emirimu gye. Bintu bingi ebigenda okubanga bitunuulirwa. Jjukira gavumenti yayinako ekiteeso ng'erina n'enteekateeka. Jjukira yafulumyako enteekateeka ng'egamba egenda kuzimbira bannansi amayumba era ng'amayumba masaamusaamu nga gali ku nsi ssente ntonotono. Ono agambye enteekateeka eno tegenda kuyimirira era bw'eneebezze nga gavumenti egikwasizzaako bajja kubanga n'enteekateeka eno bagiggusa nga bwe baali bagiteesezzaako. Bw'atyo Honorable Pacis Namuganza Omumbejja w'e Bukono County bw'atyo bw'atutegeezezza. Kati nno mu bamu betufunyeeko oba betulabyeko abasobodde okwogerako naffe tulabye n'eyaliko omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu owa Paalamenti y'e19 omukyala Rebecca Alitwala Kadaga omubaka ow'e Kamuli era ng'ono amaze okusunsula yabadde alina okusunsula olunaku olw'ejjo ekitaasobose ng'era bw'omanyi munnange buli muntu aba n'ensonga ze tekyasobose kati nno olunaku olwaleero era y'omu ku abo naye abasobodde okusunsulwa bw'asobodde okwogerako naffe atutegeezezza nti mu bimu mu ebyo byagenda okubanga atunuulira kwe kulaba nga baggulawo ensalo bbiri mu bitundu eby'ebusiya. Ensalo bbiri zigenda kubanga ziggulwawo era nga jjukira ono okubyogera ye minisita w'ensonga z'omukago gwa East Africa era nga ye minisita nga ye amyuka Ssaabaminisita asookera ddala gwoyinza oyita first deputy prime minister era nga ye minisita ow'omukago gwa East Africa. Agambye nti olw'okuba ebyamaguzi by'eggwanga bituuka kasoobo omugotteko mungi ate ebimu ebintu bifiira ku nsalo ne byonooneka alabye nga singa baggulawo ensalo kijja kubanga kimalawo omugotteko n'okutambuza ebyamaguzi wakati w'eggwanga eryaffe lino erya Uganda kw'ossa n'eggwanga ery'e Kenya. Omukyalo ono Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti wakati mu kaseera kano ng'amaze okusunsulwa okubeera ddala minisita omujjuvu waakulabanga ensalo okuli Bulanda kw'ossa ne Butembe ze zigenda okubanga ziyambako okugolola amakubo
bannayuganda okutambuza ebyamaguzi byabwe okutuuka mu bitundu ebyebusiya okulaba nga embeera eno etereera. Mu kisanja kino bingi byayimiriddeko byagambye byagenda okubanga akwasaganya. Mu balala era betufunyeeko abasobodde okwogerako eri iffe bannamawulire nga bamaze okusunsulwa. Tubaddemu ne minisita kati omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga ng'ono abadde minisita omubeezi wakigambo bakiyita batya mu Luganda microfinance, naye kati minisita mubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Haruna Kasolo era ng'ono yamyuka ssentebe wa NRM mu Buganda. Ono agambye wakufuba okulaba nga akwatagana n'amawanga amalala ag'ebweru bannayuganda basobole nabo okutambuza ebyamaguzi byabwe era agenda fuba okulaba nga ateekawo enkolagana ennungi wakati w'eggwanga lyattu Uganda n'amawanga amalala naddala ago bannayuganda gye basuubula emmaali zaabwe, naddala ago bannayuganda gye bagenda okukakkalabya okukola. Ndowooza ali ku mawanga ng'ag'obuwarabu kuba owulira ensonga obadde oziwulira nti bano bannayuganda abafiiridde mu kiyumba, bannayuganda bakwatiddwa, bannayuganda bakonkumalidde ku embasi z'e Uganda mu mawanga ag'abuwarabu. So kati agambye enteekateeka eno engeri gy'azze nga minisita buli kimu kigenda kubanga kitereera mu mwesige era mu museemu obwesiga nga omukulembeze we ssentebe we bwe yamulabyemu obwesigwa n'amujja eri mu byensimbi ekitegeeza abadde mulambulukufu. Ensonga lwaki bamusindisa eno ajje akwasaganye ensonga z'ebweru w'eggwanga era bannayuganda abali mu mawanga ag'ebweru w'eggwanga bibatereeredde oluvannyuma lw'okufuna minisita omubeezi Haruna Kasolo okusinziira ku bigambo bye. Ono nno takumyawo ebyenfuna abyogeddeko n'agamba gano amakampuni agatwala bannayuganda ebweru w'eggwanga okukola naye nga gali mu bumenyi bw'amateeka tebagoberera biragiro nabo bakukwasako ne tugamba ezo ensonga si za minisitule ya genda leba biki ebyo. N'agamba nkwasaganya nsonga z'amawanga g'ebweru abantu abo batwonoonedde ekitiibwa kyaffe ekya Uganda ebweru w'eggwanga bavaayo wano ne batwala abaana ebweru. Olaba abaana amawanga amalala abaana baabwe bali bulungi abaffe basinga obonaabona ekifaananyi kyaffe eky'eggwanga ne kifa naye nga abakifudde okufuuka ekibi oba ekifaananyi ekyo okwonooneka eri amawanga amalala ge twandikolaganye naye ebyo ge twandikolaganye nago mu byensuubulagana ne gafa nga bagamba olaba bannayuganda bafaanana batyo nga bali eyo olwewaabwe. So omukisa nego bafa. Mu balala abasobodde okuba ebirayiro byabwe tulabyemu omukyala Shatsi Musherure ng'ono yali mubaka owe Mawogola Sembabule yese Mawogola Musembabule Mawogola North Mawogola North kuba abadde ssentebe w'akakiiko ka paaka Honorable Dorothy Namuga wa Mawogola South yes Mawogola North kati eyamuddira mu bigere omukulu Aine Sodo eyamuddira mu bigere mujjukira Sage yaliwaawo ono n'awandiika ebbaluwa ng'asiibula abantu be ng'alaga nti agiddwa mu kifo ekyo nga teyeeyagalidde naye kyaddaaki baamujjukidde ngamba okusuuza ekifo ate twali tukutegekera ekinene kwe kumuwa ekifo ekya minisita omubeezi ono yeyaze mu kifo ekya minisita kati ono Haji Haruna Kasolo ekya microfinance kati yakikwasaganyizza era yeyaze mu nsonga ezo naye agambye ebyenfuna agenda kubanga bikwasaganya tewali buzibu ng'ali wamu n'okulungamizibwa okuva eri ssentebe we Yoweri Kaguta Museveni ng'ate era ali wamu n'okulungamizibwa eri abo abamusingako mu minisitule ey'ebyensimbi akakasa nti emirimu gijja kutambula bulungi. Still nga tuli mu minisitule ey'ebyensimbi mu bantu tutunuulira aba ministers abasunsuddwa olunaku olwaleero tulabye nga ne minisita omubeezi ow'ebyensimbi Amos Lugoloobi naye atugambye nti balina enteekateeka nnyingi ezigenda okujja bannayuganda okubajjako olumbe lw'obwavu kyokka noono akubiriza bannayuganda ndowooza nga nze siriimu wadde ne munnayuganda abakubiriza okuzaala abaana ab'ekigero kiyambeko gavumenti okubateekerateekera obulungi bagambye bannange mutubaza bubi ebintu
gavumenti eteekerateekera abantu n'emanya nti kati guno omwaka ogw'ebyensimbi tuteekerateekera abantu obukadde 5 ogenda owulira nti ate bazadde olukunkumuli lw'abaana abazajja musongeddwamu nnyo olunwe era okusinziira ku bigambo bya Honourable Minister Amos Lugoloobi agambye abasajja bannange mwekomeko temukirekera bakyala bokka nti omukyala kati gw'olina oteekawo embeera okulaba nga tuzaala abaana ab'ekigero nno abaami namwe mubeere musaale okulaba nga muzaala abaana be musobola be mugenda osobola okulabirira si baakuzaalawo nti abaana ba gavumenti ne mubasuulaawo nze kankole gwa kuzaala gavumenti yeerimanya kyerimpa terina kyegenda kuwa singa oba toteeseteese teotegekedde baana bo b'ogenda kuzaala omanye nti muzadde ngenda musomesa muzadde ngenda muliisa so si kuzaala baana ate ne babasanga ku nguudo z'e Kampala oba n'ebitundu by'eggwanga eb'enjawulo bino nno Minisita Amos Lugoloobi agambye tetujja kigumiikiriza abakyala bamaama bataata abazadde bannange bwe tuba tukyazaala twekomeko tuzaale abaana be tusobola ab'ekigero tetubazaalira malwaliro tetubazaalira gavumenti. Ate ku ba ministers abalala abasobodde okuba okusunsulwa bangi njogera ani ndekaani ndabyeko Minisita Paces Mumaze Minisita Mulabye oyo tulabyeko Minisita omubeezi owa gavumenti ez'ebitundu bamuyita ye yayita Mami Papito omukyala omubaka omukyala ow'ekibuga eky'e Masaka Nammeere Justin agambye yazze abatasobola mugumiikiriza munoone kuvu kuba talina gy'alaga era asekeredde nnyo mu abalowooza abali aboogera nga bagamba Nammeere simanyi abuguma nnyo alina ayaka nnyo olaba buli kaseera simanyi ayimuka ku paalamenti mu lutuula simanyi ayogere byayogera simanyi ayina oba bayagala okukakasa mukwano ono abasekeredde n'abagamba kyakola akimanyi kyeyayingiramu akimanyi abantu b'e Masaka bagenda omuteekamu obwesige n'okumuwa obuwagizi obwo bwonna obumufulombako omukyala w'ekibuga ky'e Masaka baali bamanyi gwe balonda mukyala muyivu mukyala munnamateeka byakola abitegeera so kati mmwe sijja kwogera ebigambo bye byayogedde siyinza biyisa ku mpewo newankubadde newemba off air sobola byogera nga wabyogedde naye ntematemamu ebyo ebyanga okuyisa ku lulimi binjo batemeratemerako n'agamba mubadde nga muwulira bakyala ba Miriam Matembe abakyala omugenzi Cecilia Ogwal n'abalala bayogedde n'agamba kati ssaawa eno Nammeere yaliwo Nammeere yazze atayagala mugumiikiriza muviire kuba ate atandika butandisi agenda lwanyisa okulaba nga obuli bw'enguzi obuli mu gavumenti ez'ebitundu bano abadde beekusa embuto zaabwe ne beesibira mu ziwoofiisi emirumba giw'abantu baabwe kigenda banyonyuka basaagala kola simanyi biki bagenda banyonyuka netugamba abaffe ngoze n'amaanyi iye era nze n'amaanyi abo mwenna mubensekerera abagamba nti nze n'amaanyi amaanyi genzijiddeko gengenda okubanga inkolerako ate mugenda kunja simula bugolo netugamba baaba ono yajja twesobolera omubaka Nammeere oba minisita kati omubeezi ow'ensonga za gavumenti ez'ebitundu agambye agenda kukolera wamu ne mukama we ne mukulu we Balamu yes ng'ono ye yaweereddwa obwa minisita full minister cabinet minister owa gavumenti ez'ebitundu agambye ensonga agenda kubanga azikwasaganya bulungi era tulabyeko nga n'ensonga z'ebyenjigiriza nazo tezisuuliddwa bbali oluvannyuma lwa minisita ow'ebyenjigiriza ebya waggulu mukulu Jesse Muyingo okumala okusunsulwa naye ayogeddeko naffe n'agamba asambaze ebizze biyitiŋŋana nti gavumenti eri mu nteekateeka ezigala amasomero olw'ekirwadde ky'Ebola ekiriwo n'agamba si bituufu era bababungeesa ebigambo ebyo beerimba baagala kuwudiisa bannayuganda ne gavumenti terina kyeyayogeddeko era n'agumya abazadde mwenna ne bannayuganda nti teri ssomero ligenda kuggalwa
olwakuba nti ekirwadde ky'Ebola era abazadde abadde batya okuteekayo abaana bamwe masomero mubatwaleyo ne ka school fees mukasasule kaggweeyo abaana bagenda kusoma bamaleko ttaamu zaabwe nga bwe zaagerekebwa mu nteekateeka ya gavumenti tewali kigenda kuyimirira era tetwagala mutye ebyo ebyogerwa si bituufu wabula tugenda kusimba nnyo essira ku byenjigiriza mu masomero ge mu byalo ebyo ze UPE zigenda kubanga zeeyongera omusaala gw'abasomesa ogwo twagwogerako era ne mu mbalirira ey'omwaka gw'ebyensimbi eya 2026 2027 mwalabanga tubateereddemu omutemo gwabwe naddala abasomesa aba ATSI bangi boogedde zisobola kubamalayo tulabyeko ne ba Minister aba Environment and Water tulabyeko omukyala Aisha Sekindi naye ayogeddeko naffe bamwongedde ekifo ekyo era yakibaddemu tulabyeko Maama Mabira naye yakomyewo mu kifo kyabaddemu yatunuulidde ebya environment agambye agenda fuba okulaba era bino simanyi emika egyo air pollution egyo emika emibi egyo egirwaza abantu simanyi kuzimba mu ntobazi ne tumugamba muna enteekateeka twagirabye dda gwe tulabanga NEMA yatandise eddimu lyayo so ebintu webityo webiri naye nga enteekateeka eno yakumalirizibwa olunaku olwolwaleero tegenda kusukka lunaku lwaleero olutuula lugenda kubanga luddamu olunaku olwokuna inshaallah ate wiiki ejja inshaallah olunaku olwa Monday abaka ba Parliament bagenda okuba nga babagabira obukiiko naddala NRM enteekateeka zaayo ez'okugabira ababaka baayo obukiiko egenda kutandika olunaku olwa Monday wano natuukira olwokubiri buli omu ajja kuba amanyi nti atuula mu kakiiko kano oba kano mwamanya bo aba opposition bamala dda okugaba obukiiko bwabwe naye eri abo basentebe n'abamyuka baabwe kosa ne baminisita baabwe mu gavumenti yaabwe ey'opposition oba buyinza oyita shadow ministers oba baminisita ab'ebisiikirize nga maliriza njagala okutegeeza nti Bamukare Enterprises Uganda Limited ye hardware yagagadde ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa mu ggwanga bano bakutuusaako buli kimu ekizimbisibwa balina seminti balina emitayimbwa balina emisumaali balina buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa sisobola bimalayo naye nga basangibwa wali ku Old Kampala Rashid Hamis Road ate Busega awo ku Shell Masaka Road nawo basangawo Wampeewo Gayoza Road era nabo babeerawo osobola obakubirako ku noti 7 noti 1 16 835 oba osobola okuyita ku noti 7 noti 1 noti 5 7 15 be Bamukare Enterprises Uganda Limited ate yo management eya Al-Hidayah Education Center Chiwawu Mitiana Road ekutegeeza abazadde mwenna nti okuwandiisa abayizi abapya kukyagendera ddala mu maaso era nga ku mulundi guno waliwo enjawulo ez'enjiza yakoleddwa eri omwana oyo naddala ow'ekisulo nti w'oba ojja ku ssomero lino toleeta kintu kyonna byonna obisanga ku ssomero nga ne yunifoomu nno kweri era nga omwana we agenda kuba nga asomera emitwalo 65 zokka bawandiika abayizi okuviira ddala ku P1 paka ku P6 Al-Hidayah ekwasa Qur'an ku mwoyo ebyendya birungi nnyo obuyonjo babusimbirako nnyo ddala essira ebyokwerinda birungi era nga biri gguluggulu omuzadde yenna bakutegeeza nti leeta omwana wo abaliraanye ku mutalo ogwa Mitiyanaawo wonna wonna mu Kiwawu n'emirirwano egisigaddewo Al-Hidayah muleeta abaana babawandiise ku mitwalo 65 omwana waaba asoma ojja kuyita ku noti 7 noti eri noti 7 noti 7 41 24 72 6 eri noti 7 12 46 26 oba osobola okuyita ku noti 7 noti 9 7 46 beba Al-Hidayah Education Center Chiwawu Mitiana Road
bo aba House of Zaka and Waqf Uganda ekutegeeza otwole zaka mu maali yo osobola okutuukiriza empagi y'obusiraamu yambako abo bonna abali mu bwetaavu singa oba owaddeyo zakaayo n'ogitoola mu maali yo bakugamba nti oli musuubuzi oli mukozi wa musaala oli mulimi olina ekidduka kyonna naye nga kivaamu ensimbi olina ekolera gyange naye nga gya halaali bakutegeeza sasula zaka oba toola zaka mu maali yo. House of Zaka esangibwa wano kumpi nno naffe tetusobola kugamba na opposite wabula tuli niya okitegeera tuli kumpi ne House of Zaka ne wenyimirira ne wentuula wano mu studio mba mbalengera wali osobola okugamba nti bali opposite n'essomero lya Old Kampala okitegeera era primary era gwe eyagala okusindika ssente zo ng'oyita mu banka ojja genda mu Tropical Bank oba ogenda mu Cairo Bank sinakindi okozesa DTB oba Pride Microfinance bajja kubanga bakuyambako bwegendayo bugenzi obagambe nzize kusasula zaka yange naye nga mpita mu House of Zaka and Waqf Uganda oba sikyo osobola osindika okozesa merchant ID eya Airtel eri *185*9 ash ojja kuteekamu 7 noti 8 oba okozese MTN Momope onyige *165*3 ash oteekemu 59 13 wonooba nga tosobodde ekyo ng'oyagala kusindika direct ku ssimu ku mobile money ojja kusindika ku nooti 77 nooti 76 59 eya Airtel eri nooti 7 nooti 6 55 19 beba House of Zaka and Waqf Uganda. Bakwano bange sigenda kusukkawo wano tuddemu ate olundi insha Allah. Program bibadde bitamu Parliament bwetyo bwetambudde omuzirambogo n'amagembe Joelia gemanya gange Buza Imam. Program yegenda okubanga eddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwakedde wasuza otya Uganda kolokoko yake amachago gafuusa amanyuvu ng'ate n'olunaku lwo lweyongedde okubeera olwakabi lwampuliziganya nnungi gula voice bando ya MTN yonna wakati w'essaawa 1 ne 2 ez'okumakya weefunire eddakiika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba nyiga star *1 *2 ofune eddakiika ez'obwereere buli lunaku sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabite kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi sumulula omuliro gukulimu n'eddakiika ez'obwereere okuva mu MTN nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Wakati nga radio yenganze 17 akatonyeze mwenda Pearl of Africa Radio tuweze emyaka 15 beddu 15 beddu tukutegekedde empaka ez'okuvuganya mu kuvuganya okutuumiddwa Pearl FM Schools Crown Competition era amasomero mangi gamaze okwewandiisa. Chikaya Parents Islamic School ebulenga Chikaya etuuse mu mpaka za Quran gaggadde ku Pearl FM Radio. Somero kirina erigendo twala empaka za Quran. Chikaya Parents Islamic School omutonzi waffe yasala. Pearl FM Schools Crown Competition okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 9 ez'emisana Monday to Friday okutandika ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omukaaga 2026. Tuninga owagire essomero lyo ate nga buulira ku maloboozi amaseeneekerevu ag'abayizi byonna nga biwagiddwa Firdaus Hijja and Umrah Services Limited. Ulodinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Kalakata, kalakata. Mikonoju, free of fire, free of fire, free of fire. Omuliro nguwulira muli mu mutima gukankana like drums. Nesumulula where there's a lighter, watch me set the fire. This feeling yongera, chibuya can't stop the bow. Kalakata, kalakata. Mikonoju, free of fire, free of fire, free of fire. Funa empeereza esinga ku mukutu ogusinga mu Uganda. MTN Uganda erungamizibwa okufidde nedda amawulire gakolanga kinene nnyo
okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mpuliriza ku guno omulembe gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola eky'amaanyi okuyamba ku society ye oba mu kitundu kyemwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuuka munnamawulire addako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyamba ku society yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe janguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire addako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku noti 7 noti emu 45-82-19 fuuka munnamawulire addako ne Pearl FM tunyumya bya mizannyo twekutuusaako nga bwe byabadde biriba bitya omuli mupiira basketball, tennis, ludo, volleyball, tennis, motoka zampaka okuwuga ebikonde emisinde n'ebyemizannyo ebirala bingi ku lukalu lwa Bulaaya Africa wamu n'ensi yaffe Uganda. Munda mu ggwanga lya Uganda ttiimu ya Villa abadde asamba ttiimu ya UR eggulo genza okuggwa Villa ng'akubye UR Eagles badde 2-0 byemizannyo byokka. Olaba nti Liverpool naye badde unlucky with injuries but okutwaliza wamu omuntu avuganya champion defending champion tusobola okuteekawo ko embeera ey'enjawulo kubanga ttiimu zonna ezisengera zirwaziza buli lunaku okuva ku Monday paka Olwokuna ssaawa 5 ez'ekiro paka ssaawa 6 The Bandit Desk ne ttiimu ya Pearl of Africa Radio ebyemizannyo Luvuma Senior Ivan Mulinda ku Nice wamu ne Nasifu Sali kiyitirivu obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*1# ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'Amanda. Manda Mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Obadde okimanyi nti kati sobola okuba amasimu agataliiko kkomo ku Manda Mobile ne data okumala ennaku 3 nyiga *149*1# ojja kufuna ennyongeza ya 3 n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'Amanda. Manda Mobile koleza MTN elungamizibwa Uganda Communications Commission. Tukuyisa mu mwezi omutukuvu gwa Ramadhan tukusomesa tukuwabula tuyigiriza wamu n'okuddemu ebibuuzo byo nga tukuwa ennamula wamu n'okuddibwamu okw'abamanyi ku nsonga yonna gyetwetaaga okumanya mu puroguramu Buuza Imam. Ono ye Zamzam Luweero agamba nti Imam kulamusizza agamba nti Allah yamugezesa n'amajini abuuza nti akoze atya kuba Kurani agisomye adhikaali azisomye biganye alina kugenda mu maaso tewali kiganye alina kugenda mu maaso n'obujjanjabi bw'ekika ekyo kubanga era obusiraamu bwe bumuwa naye talina bujjanjabi bwa kika kirala ekyo kyagamba nti biganye akiveeko. Buli lunaku Monday to Friday ssaawa 10 ez'emisana ne ku Sunday ssaawa 12 ez'akawungeezi puroguramu Buuza Imam n'abamanyi bamasheeka ab'enjawulo abakugu era bakakensa mu ddiini bw'Isiraamu togisubwa. Omulimu gw'amawulire gunyuma nnyo ng'oguyinamu obukugu mu kugasaka okugasengejja okugasunsula kusa n'empeereza yaago obutakosa muntu yenna ate ng'oggyeyo ekinyusi ky'ensonga ate nga ku mulembe guno oguli digito buli omu yafuuse munnamawulire abasinga bibaviiriddemu obuzibu bungi basibiddwa bakubiddwa abandi ne batanzibwa n'engassi olw'engeri gye bakolamu amawulire gaabwe kati beera munnamawulire addako ng'oyita mu kutendekebwa okw'enjawulo okuwa obukodyo ng'otendekebwa abakugu abagakoledde ebbanga ddene nga ky'osoma ky'okwatako ogenda kuyiga byonna ebikwatagana n'omulimu guno ogw'amawulire omuli okuba obulango okweditinga ebifaananyi okuweereza ku mpewo kussa n'okusaka amawulire jangu weewandiise kati ku reception ya Pearl of Africa Radio okumanya ebisingawo kuba ku 070